the route for sure it will be a big challenge for any crew. The local one, they have this advantage. They know these routes from many years. They are using them in their local championship. It is one of the challenge that we'll find. It is exactly what I'm telling you. What they have said, especially from the correspondence that we need, they have redone almost the route to be quite fluid and fast. But still, when I see the stage like Kedong, it is a stage. I'm calling it a killer. Yep. You can feel very good. It's a tricky one because it is a stage that you can go fast, but you can also very fast retire from there. Mm-hmm. So let's. Safari erimo ebinyusi kubanga candidate rale ya WRC yebakomezawe Kenya ate naffe tuba tufunya omukisa okuvuga WRC candidate eyo mileage kuba driver esigalayo mu record mitabo n'ekyokubiri tugenda okwongeramu okuyiga n'amateeka okumanya amateeka g'emmotoka z'empaka kubanga ganjawulo ku WRC. Nsuubira tetujja kukyusa nnyo ku ngeri kiwandikamu personal zaffe Uganda. Ekikulu kya byonna kuba nti muli beetegefu nnyo oluguudo mwaluyiseemu bulungi nga ne planning yammwe mugikoze bulungi. Okutwaliza awamu of course experience empya zigendi kubanga gwe kunaba kusoosa okuvuga kawatisite ebweru ono yali abaddeyoko niwe mba nga mukwatagana nga ttiimu oba ng'abavuzi mwebe mu motoka bye muba mutegese mu personal zammwe era kiri kyenyini temujja okukola ki